Bannamagye n'abakungu okuva mu gavumenti n'ab'enganda bagenze ku kisaawe Entebbe nga balindirira omubiri gw'omugenzi Jenerali Tumwine eyafidde Nairobi mu Kenya. Bakulemeddwa muduumizi wa UPDF Gen. Wilson Basumbade ne minisita w'obutebenkevu Gen. Jim Muhwezi. Bazikunukiza okubeera ssaawa emyaka kawungeezi omubiri gwa Gen. Tumwine gutuusiddwa nguleetedwa mu nnyonyi empangise okuva e Kenya. Olwo badde okutuusibwa bannamagye abali ku ddaala ya Meja Geno be bagujjemu nnyo okatemu kumuyimbira ennyimba ezitendereza. Kujja kutuusiza ose wansi wano ab'enganda bali omujjanjaba n'obavudde mu nnyonyi okwegatta ku balala. Our brother Eli, we thank you for giving him to us, his family, his friends, this country, to know and to love. Bannaddiini basise kumusabira ku luvannyuma omulambo ne gutwalibwa mu mmotoka ya UPDF. Meja Gen. Jim Muhwezi ayogedde ku mugenzi ge yakolera emirembe eggwanga gye lirimu era mu mativu n'obuweereza bwe. Omubiri gw'omugenzi gutwaliddwa mu ddwaliro ly'amagye Bombo gye gunaagibwa oluvannyuma lw'okukola ku nteekateeka ez'okuziika. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.